Minisitule y'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo ng'onaakiikiridde Minisita Janet Kataha Museveni. Ettendekero ly'emikono eriguddwawo Minisitule y'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo ku mukolo kwakiikiridde Minisita Janet Kataha Museveni litumiddwa Emirates Technical Academy nga lizimbiddwa Abawarabu mu ssaza lya Katikamu South mu ggombolola y'Enyimbwa mu disitulikiti y'e Luweero. Minisita atuukidde mu kusimba omuti nga ali wamu n'Abawarabu n'oluvannyuma n'assa omukono mu kitabo ky'abagenyi. Bamulambuzizza ettendekero lino ne bamulaga ebisiddwa mu bibiina okusobeza abayizi okusoma obulungi. Asabye abavubuka okwetanira ettendekero lino basobole okufuna amagezi n'asoomooza n'abalina endowooza y'okuba nti okusoma ebyemikono obeera olemeddwa. Okubasaba n'okubakubira omulanga naddala mu abavubuka essomero lino tulijjumbire wano weewali ssente. Omuzungu agamba in technical education this is where money oozes from. Alabudde abazadde nti essomero gavumenti terizembye kutunulako tunule wabula batwaleyo abaana babanguke. Mpita ayita ennaku zino ndaba muganya okutwala abaana mu masomero tugenda kutandika ebikwekweto. Tusanga omwana nga tasoma tukuse ku pick up tugende tukusibe. Mubaka wa Minisita Museveni omusomeddwa asuubizza okwongera okukwasizaako ettendekero lino. Yali omubaka wa Uganda mu United Arab Emirates Ambassador Kisule Muhammad atenderezza emirimu egikolera mu Minisitule y'ebyenjigiriza n'asiima Maama Museveni olw'ettoffaali ly'agasse ku kisale ky'ebyenjigiriza. That's why here we are not witnessing something new to her, but she is witnessing the fruits of her efforts. Nnyo bannakatikamu South era ffe tulidde empanga okulabanga projekiti eno ezze community yaffe. Minisita yeeteye ku mukolo gw'okusaba okuteekeddwa bakijjulula mu maka ga Mukasa Bisente ssentebe w'NRM Makulubita olwa mutabani we Michael Kakumba okufuna diguli mu kujjanjaba ebisolo University Makerere. Asabye abantu bulijjo okukuuma emikwano egigasa n'asiima Bisente olw'okulambika abaana. Nsiima nnyo okubeera nti ebintu ebikwata ku Buganda values Buganda zeetwala nti nkulu ozitadde mu baana bo bano. Ajjukiza abantu okuba n'empisa ey'okusiima mu kifo ky'okwemulugunyanga. Bassebo kigambo kivudde mu mwana okusiima gavumenti byekoze n'okumuweerera. Nze mbeera ku graduation nnyingi tobiwulira. Ssabalayizi ekkanisa ya Uganda yawumula Stanley Ntagali asibiridde entanda omutikkirwa. The sky be the limit. This is a key to help you to work out your future. Bisente ne mutabani we basiimye Minisita olw'okugatta ettoffaali ku bulamu bwabwe n'ekisabo ky'ebyenjigiriza okutwaliza awamu. Kwebaza nnyo nnyini ddala amasomero g'okusomesa obulungi munkubireko mu ngalo. Mu ggwanga lyonna amasomero gonna gegakoze ki? Ate nkwebaza nnyo okufaayo ku baana abatali babo. Wasu Abdulkalim Tamale omuyambi wa Minisita agumizza abantu b'e Luweero ku kibba ttaka. Abantu bonna abakaba ku nsonga y'ettaka oba abadde beeko baana mu kugobaganya abantu ku mataka obwamwe bubakeeredde. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulire lino. Abalimi balaajanidde gavumenti eyingire nti eno yenyigire butereevu mu mulimu ogw'okutunda n'okuziiza eddagala n'okuyingiza eddagala ly'ebisolo awamu n'ery'obulimi mu ggwanga kubanga ebicupuli biyitiridde nnyo ku katale. Babadde masuuliita nga bano balambula ebibiina by'abalimi eby'abaana n'abazirwanako. Abakungu abatuula ku lukiiko olufuzi olwa NRM balambudde ekibiina ky'abalimi eky'Amasuulita Farm Association omwegattira abaana baabazirwanako mu ggombolola y'e Masuulita mu Wakiso nga kikulirwa ssentebe wa NRM mu kitundu ekyo Muwadda Namwanja. Agamba nti ekibiina kino baakitandika mu biseera bya COVID oluvannyuma lw'abavubuka okubulwa emirimu nga mu kiseera kino kirimu abasoba mu 100. Abavubuka ne bajja ne tukuŋŋaana ne tutandika okukola okulima nga bwe tweyamba mpola mpola nga bwetujjamu essente bwetwesasula bweneewola bwetwesasula naye nga tetulina ttaka. Tugenda tusaba buli abalina ettaka atuwa ntulikulaakulanya oba ayagala kumusimbiramu lusuku oba ayagala musimbiramu mitiije
abasinga tufunye bakalitunsi. Namwanja abalambuza emisiri gy'ennyaanya ze balimira kuyika bbiri ebitooke n'ebirala ng'agamba nti wadde ebiseera bya musana baasalawo okozesa omukisa guno batundire ku bbeeyi ennungi. Obutale we buli kubanga Sudan walungi, enkolagana ya Uganda ne Sudan president yateekawo nungi, enkolagana ya Kenya ne Uganda nungi. Wano wenyini we tuli Hoima akatale k'amaanyi olw'enkulaakulana eriyo kanyanya zisinga zonna zigenda Hoima awo. Bagamba nti obuzibu bwe basinza okusanga kwe kuba nti tebalina ttaka lyabwe nga bafuna muntu alina ttaka ne bamusimbirako emiti nga bwe balimirako emiti bw'egikula nga banoonya ekifo ekirala. Nsayi mugambe president kubanga emikisa mwe muse mulaba okusinga kuffe mu nkiiko zammwe nti okugabira bano basajja ettaka ba-investor balizavingawo sikwamayo z'ettaka abavubuka baagala okukola gavumenti tuba basindika eyo nega nti bameka baagala okulima bameka baagala okulima gavumenti nezavingawo ettaka basikwamayo zimeka abanansi ne bagenda ne balima kati abaana bagudde ku P7 batunulye balagawa bagudde ku senior 4 balagawa ku 6 bagenda kugwa balagawa bebagobe bero bagenda kukola mirimu ki. Mwanja asimye Vision Group olw'emisomo gy'ebyobulimi gyetegeka kubanga gibayambye naye n'asaba gitegekebwe ne mu bitundu ebirala. Giyambye nnyo ffe abantu ne gavumenti nokijagala kugenda bugenzi maaso ekyokubiri gisembereko ne mu byalo. Moses Mayanja akulembeddemu abakungu bano asimye Namwanja olw'omulimu gwe bakoze mu bantu b'emasuliita n'asaba abalina ettaka okulikosa obulungi. Kati abantu baffe abalina amataka bandibadde bawa omukisa abantu baffe balina obukugu okukolerako ne bateekako ebyabwe by'obuwangaazi ate bo ne bateekamu ebyabwe ebya sizoni okulaba bateekawo emirimu ate bongeza mu nnyingiza y'ensawo zaabwe. Abatuuze bo basimye President Museveni olw'eddembe liriwo n'oluvannyuma n'abakwasa eddagala erifuuyira ebirime. William Mutyaba yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV. Ate bwana mukulu w'ekigo kya St Agnes Makindye Reverend Father Joseph Lugabo ono atenderezza emirimu egyakolebwa Mugaga Francis Lubega amanyiddwa ennyo nga Katayira. Ono asabye bamulekwa okusigala nga batambulira mu kifaananyi kya kitaabwe. Abakungubazi bakungaanye mu Eklezia ya St Agnes Makindye okusima emirimu gya Francis Lubega abadde amanyiddwa nga Katayira. Emisi ekulembeddwa bwana mukulu w'ekigo ekyo Reverend Father Joseph Lugabo. Ategeeza ng'omugenzi bw'ayingidde mu lubu lw'abeesiimye era nga bamalayika bagenda okumwaniza musanyu. Tumusaaliddwa nnyo ffenna abakristu abakristu munnaddiini ddala omulungi abadde awageejakereziya abadde ayagala bantu banne. Akubiriza famire y'omugenzi okusigala nga batambulira mu kifaananyi kye ssaako n'okumusabira Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Omuleka wakulembeddwa Mutone Lubega basimye Eklezia okulaba nga basiibula kitaabwe mu kitiibwa ne basaba era okusigala nga bakolagana nabo bulungi. Oluvannyuma omulambo bagututte kabonera ku luguudo lw'ekyotera ne bagenda okumuziika. Katayira yafa mu kiro ekyakeesa olwokuna obulwadde bwa puleesa mu ddwaliro lya Rim Memorial Hospital ekitiko ekisangibwa mu Makindye. Abadde mugagga omututumufu yatandikawo ebibanda by'emmotoka enkadde era ng'alese ebizimbe mu bibuga eby'enjawulo. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Katusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadvent mu ggwanga Dr. Pastor Moses Maka ndi mu kika ono akuutidde abazadde okuwa n'okufuba ennyo
nga bafuna obudde obw'enjawulo eri abaana baabwe n'amaka kale eggwanga lisobole okufuna abantu ab'obuvunaanyizibwa. Dr. Maka abadde mu kusinza kwa Sabbiiti ku kanisa ya Seeta SDM disitulikiti y'e Mukono ku lunaku lw'amaka. Abakristaayo bakunganidde ku kanisa ya SDM Mukono mu kusinza kwa Sabbiiti okutambulidde ku mulamwa ogw'okukuuma amaka. Okusinza kukulembeddwa Ssaabalabirizi w'Abadiventi Dr. Moses Maka ndi Mukika ng'ali wamu n'abasumba abalala okuli Joel Musaasizi Director wa East Buganda Station ne Pastor Sylvester Ssenabulya akulira Seeta District. Ebigambo byange n'ebikolwa byange abadde abuulira Ssaabalabirizi Maka annyonnyodde amakolo agali mu kuwonga abaana mu mikono gya Katonda n'abazadde n'abakubiriza okuwa amaka gaabwe n'abaana obudde. Ng'ofuba okukola ebyabalala n'ebirala ku nsukulu wandifubyengayo nnyo okufuna quality time n'abantu bab'omumaka kubanga bwe bigaana wala wonna nga bali bakwetamiddwa nga bali tebakyakuliramu mugaso bakusula luddawa bakusulaka. Ono era abuuliridde abaami okufiisizangawo famire zaabwe obudde babeereko n'abaana baabwe. Oluvannyuma Dr. Maka ng'ali wamu n'abasumba bawonze abalongo b'omusumba Kalebu Mbabaali eyagiddwa Seeta n'atwalibwa e Bugema ku yunivasite era ne babasabira. Abaana babo obeere Katonda wange okuva leero ebisalo byonna. Omusumba w'e Seeta Ssenabulya ayogedde ku lunaku lw'amaka lwe bakuziza ku Sabbiiti. Olunaku olwaleero abaana abawongeddwa bateekeddwa mu mikono gya Katonda. Katonda agenda kubeeranga nabo mu bulamu bwabwe na buli kye banaabanga bakola mu buweereza bwabwe. Ssaalongo Mbabaali naye yeebaziza Katonda olw'ekirabo eky'ezzadde era n'akubiriza n'abazadde abalala okunyweza obuvunaanyizibwa bw'amaka. Ennaku zino ekituufu kiri nti abazadde bangi tebakyalina budde bw'abaana naye ate gy'okoma okunoonya ensimbi oluusi gy'okoma ate obutafuna mu mwana. Ate omuwandiisi w'obulabirizi bwa North Buganda Field omusumba Ssekaggo George Wilson asabye abakristaayo obutatwalibwa mbeera ensi gy'erimu beetanira okusaba n'okudda eri Katonda. Obuli bw'enguzi okulyako obwa buli ngeri obutemu bubbi bino biraga nti abantu emitima gyabwe gyonoonese nnyo beetaaga okuddaabirizibwa. Bino abyogeredde mu kutongoza ekkanisa empya eya Nsozi Bbirye. Ekkanisa eno etuuse ku ddaala ekkulu eri okubeera ekkanisa enteeketeeke nga y'emu ku kkanisa enteeketeeke ziri mulabizi wa North Buganda Field. Omusumba Ssekaggo yakulembeddemu okusaba era ng'eno balonze olukiiko olugenda okutwala ekkanisa eno ne bakwasibwa na buli kimu ekyetaagisa. Omusumba w'ekkanisa eno Mayanja George William ategeeza nti ekkanisa eddala lyetuuseeko lyakugiyamba okukulaakulana n'okukola ku nsonga zaayo obutereevu. Ebizibu bye tubadde tusanga nga tulina kugenda ku kkanisa enkulu tuzaala okutuusayo ebiteeso okukola emirimu gy'ekkanisa okukola ku by'ensimbi zaffe naye kati eddala lino lituyambye nti ekkanisa eno efunye olukiiko olugiyamba okukola ku mirimu gyayo. Lydia Nakiguli ne Masitula Navuga be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Do you want to sponsor? Fenno tukomyewa. Mwabala baluli kati bali ne bavaako kati abasigalako. Baby show me unomukwano mutalinkenyera. Sifuddeyo bako chokola. Numizibwa nero mudungwe watalina tuzitwako nyakasana kefuna. Okusala wo ngaze bwenna sala wo olinga medicine olinga magician yekwebula mu bange rolling chawa siriwona atalabira kontena lwa mulundi guno tagenda kuwona kiwubaalo maama ye Miss ne Mr. Bukedde Season 2 wano ku Bukedde TV1 TV y'omuntu wa bulijjo. empaka zikomyewo mu lukontana olulala Chakala kijubi South Africa mu biseera ebyo abakuntanya abayiseewo ku mutendaguli baba ne bakomezeddwawo nga bagenda kuddamu okuvuganya okulondako abanagenda mu bootcamp
awanaabera kwota semi olwo tugende ku mpaka ez'akamalirizo. Minisita w'ebyettaka obulimi n'obutonde bw'ensi Mengo Hajati Mariam Mayanja Nkalubo akunze abakulira ebika okujjayo n'ag'omu buto okulwanirira ettaka ly'ebika bannakigwanyizi bye beesomye nno okunyaga. Kati ono abadde agulawo entuula ez'ekika ky'omusu omwaka guno n'okutongoza okuzimba embuga ey'ekika ku butaka Essama Mawokota. Minisita w'ebyettaka eby'obulimi n'obutonde mu Bwakabaka bwa Buganda Hajat Mariam Mayanja Nkalubo agugumbudde abasika abeegumbulidde omuze ogw'okubba ettaka ly'ebika n'asaba abataka okujjayo n'ag'omu buto okulwanyisa ebikolwa bino. Ssaabasajja Kabaka yalagira nti buli kika kibeere ne trustees. Trustees zino ze zijja okukuuma ebintu byaffe ng'ebizimbe n'ettaka. Okwogera bino abadde aggulawo entuula z'ekika ky'omusu omwaka guno ku mukolo gwetabiddwako Omutaka Muyingo Samuel Bulega n'abalala bangi. Minisita Mayanja akyomedde abazadde abeesuulirayo ogwa n'agamba ku nkuza y'abaana ekibaviiriddeko okukula omuwawa. Nti abaana baffe tubakulize mu mpisa n'ennono. Abaana tuddeyo awaka tuliire ku nzujuliro. Tuliire wamu maama ne taata n'abaana n'abantu bonna abalina awaka abavunaanyizibwako. Twafiirwa abazzukulu bano empagi Luwaga mu kika. Omukulu Kabanvu eyitibwanga Matiya Bulega. Jonasani Kajumbi owa Mugaaju naye yafa. Omutaka Muyingo akunze bazzukulu okujjumbira emirimu gy'ebika. Sama nga bwe nasuubiza Ssaabasajja Kabaka ngenda kumufuula site ng'akyagaanye okutuuka ku ddaala eryo simanyi ebyo mbibalekedde. Oluvannyuma batongoza enteekateeka y'okuzimba embuga ku butaka Essama Mawokota nga ssentebe w'olukiiko olukulembeddemu Ssaalongo Wycliffe Jagwe alambuludde we basuubira okukitambuzaamu. Twagala okuŋŋaanyaayo ejjezibizi ly'abantu 1,000 buli ssiga be bantu 900 batuwe buli mu emitwalo 2,200 eyo bwe bukadde 18. Omulimu ogwo guba gwanguye mu myaka 2 embuga twatugigyeko emikono. N'olw'ensonga eyo ebintu bingi nnyo jjajjaffe byayogeddeko olwaleero nga bikulaakulanya ekika. Ye Reverend Father Lazarus Luhinda akulembeddemu okusabira omwoyo gw'omugenzi Sarah Mugwanya ng'ono ye mukyala we yali minisita omugenzi Zimula Mugwanya. Omukolo gwetabiddwako bannaddiini n'ab'ebitiibwa nga kubadde mu maka g'omugenzi e Buyala. Father Luyinda annyonnyodde lwaki kikolo okusabira emyoyo gy'abagenzi. Okumusabira tuba tujjukira nga tujjukira kino, tujjukira obulamu bwe, tujjukira ebikolwa bye, tujjukira empisa ze, tujjukira embeera ze yalimu ng'akyali ku nsi. Era abakuutidde okwagala ennyo n'okwesiga Katonda abawanguzi. Ovaayo okumanya Katonda we. Okumanya Katonda kwaffe kwawandiikibwa mu Bayibuli. Saagala kubawanisa mikolo bameka abakyasoma ku kirabo ekitukuvu mu maka gammwe. Kube Francis Konsereko ku lw'ekika alazaze mu bigere bya Sarah Mugwanya nga ye Nambooze Brit era n'asaba abakwasibwa obuvunaanyizibwa nga buno obutatunda bintu by'abagenzi. Tubakwasa obuvunaanyizibwa ebyo byonna mukadde we byabinga akola byaba atambula nabyo awamu n'okukuuma ebyobugagga bakadde bye babeera balese. Bo bamulekwa basiimye abababeereddewo okuva lwe baaviibwako bakadde baabwe okuli ne President Museveni. Okwebaza nsaba okwebaza bangi abatukwatiddeko mu byonna okwebaza pulezidenti w'eggwanga lino ayimiridde naffe nti ne mu kaseera kano alinaffe. Lisan Mutyaba ne Julius Kiguli be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Empaka zikomyewo mu lukontano olulala. Chakala Kijube, South Africa, mu biseera ebyo. Abakuntanya bayiseewo ku mutendaguli babano bakomezeddwawo nga bagenda kuddamu okuvuganya okulondako abanaagenda mu bootcamp awanaabeera kwota semi olwo tugende ku mpaka ez'akamalirizo. Byonna birindire mu Messi ne Mr Bukedde sizoni eno ey'okubiri. Oli Katonda eno ya Miss Mr Bukedde season 2 wano ku Bukedde TV1 TV y'omuntu wa bulijjo.
Twetoola ebyalo ejja World Cross Country nga Jack Bochiprimo awangulidde Uganda omudaali gwa zaabu nga ye Joshua Cheptegei akutte ekifo kya kusatu. Horse, he did the double in the Com Games, 5 and the 10. Tosubwa ku Bukedde TV. Nabadde ndaba akatanga nga seekandi ne mu kanzu ye akemu eri eno njeru nga maama abasiraamu nga batubyako ebirungi okirabe eyo n'agiwa UBN ne n'agiwa UBN n'agamba eno ebuuze ku ajati mukulu tulasola ajati muno salamu ndoke nkwe n'amapuleeti yo ekyo kye bayita omusiraamu gengene gula obugaaliyo. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Ono ye nakavundira awedde okukolebwa naye omanya emitendera mwolina okuyita okumukola. Bwe mmala okuteekawo obutippa ndeeta subi kkalu nga nteekako, bwe mmala oziteekawo nga ndeeta amazzi nga njiwako, ng'ekindeetera okutobya essubi eryo kwe kuleeta evvu lino lye ngenda okumansaako. Bwe ndimansaako lisobole okukwata. Bwe mmala okumansaako evvu nga ndeeta obusa nga nteekako. Bwe mmala okuteekako obusa nga ndeeta ettaka nga mpisaako. Obadde okimanyi nti ebintu ebikwetoolodde mujja ekigimusa kino? Obusa okuva mu nsolo, emiddo okuva mu nnimiro. Wiiki eno mulimisa tosubwa. Tosubwa ku Bukedde TV. Weekend eno mu programu akezimbira twagadde tukulage septic tank eyo gye wazimba osobola otya okulimirako envendiirwa bwe twogera ku compound ze mukola nti ebisenge birabike bulungi. Obadde okimanyi nti oba okwataganye n'abakugu osobola okukola nti olundirawo byennyanja oba bumyu ate wobanga olina emikolo byonna osobola okugaziira mu kifo ekyo n'omukolo ne gutambula. Tobisubwa mu programu akezimbira ku Bukedde TV1 nange Shakura Nakandi okuva ssaawa 2 okutuuka 2 ez'akawungeezi. Lindirira. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Echompeko kuvyoli andieko ememe gabege janga pasika mondo njagala vibe ababe mukono mwe mulidde mpanga tulina mwe Bukedde TV situseyo na ne kona ne DJ Shield program ejomanyi enganzi erimu number 1 DJ na bwana MC tugenda kusanyuka nammwe ku lwomukaaga luno ngenda kuzomwezi 18 teri kulanga kulala tuli ako club la City mukono mujje fena twekulize abakyayibwa mu Valentines mukuje abakubiddwa omupiira naddala mu abaseno mujje twekulize agatujjuga Man City ako club la City mukono wetugendo chakalira mujje mwenna club la City wetuli. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Batulyawo nga mu muzannyo ogwa basketball empaka za Africa ez'abakazi ez'okusunsulamu ezikomekerezebwa olunaku olw'enkya erugogo. Mu gusoosewo Egypt ekubye Kenya ku nserezo ya ddala 82 ku 57. Ate ogusembyeyo Uganda emezze Rwanda ku nsero 78 ku 7.
Mu mpaka eza Africa eza kilabu empanguzi za CAF Champions League bananyinimu aba Vipers Sports Club bano bafunye akabonero kaabwe akasookedde ddala mu mpaka zino. Bano nno bakoze amaliri n'aba Horaya eya Gini nga tewali n'omu alengedde katimba ka munne. Tulinda mwana nga akwata essimu ng'agamba dadi